Mama, Sunday. Mama, tell Papa will again now. What do you want? You will down what you want about. Yendina gocha. Katomanye na kijoba. Kato runo agenda. Omanyi temukoze. Imusevi ni muyuja amatala gona ninga kuba ni mugamba kuwadde kimu vawa. Amangago. Kugambye na kijoba wakubawo. Ngenze ni musanga ngari naye ngabarabarawo se. Nisoka ni musikevi. Ninchi wempi. Ni mchana. Imugambe vawa nukudwaliro. Nimugamba lwachoyogerako. Lwachoyo no rugambo. Nimugamba lwachoyo siba kuba wange. Agamba nze kabawa ko sitagala kabiri mugamba wange musajja ayimiide. Muveko. Niyo manyiti mu bakazi bonna oli mukiga wanjawulo. Era we kuba kulwana. Utawulu wangu datenze na kigamba Dr. Eva mugandi mukazi wange we muleta kiya kuba chiweti era nga wona chokera wochimaliriza mugandi kino kimyangamba nyongedemu n'amaanyi agange ninga takona gamu mu bakazi bona mukazi ati oli mukazi wawasa sije buli mwana wazo mukiga mwenyine mu bakazi bona bakiga naye nga goli wanjawulo umukubi nimu ate kati agenze nandopa wa Dr. Chief namanyi hiva chamukozi abadamu Eva njagala kurovera Eva naturally atumani tubakwataga tamuzemu ebuna byabadakola abada abanga iwe sano kumazi kubanga libadde tayina kya Eva kyasoro omudamu oli nayogera yeka Dr. Eva amugambye toina chondopera wanyoma ngogeda watunyomanga kati ongamba ki ninzama onimuska upya namatama nimuska agenze wa Dr. Ben ngakaba ati nekyo kisibo kubanga Dr. Ben ebisinga ebintu tabirimu kati watu namugamba tolowooza tango byemuko naye engeri ekirimu Dr. Eva kigenda kubba wakati Dr. Eva wanatwita batukafuza bakoze kati Ben ni wana banga tusiganye tukigamba kijja mwekana nekyo kijja mwekana Bannange naye nakasolya. Onji mama. Okimanyi ono omuvubuka Kakooza alabika yanzibidde ddala. Zizino zigenze mu nnaku 3 ebintu yagamba kubireeta mu lunaku lumu. Mama Kakooza muyiseeko eri wansi. Kakooza kwali ku kyalo kuno. Iye. Era nze mbadde mmanyi ngenda tuuka wano ng'ebintu wajjuza dda nga ne bya tolinawo oteeka. Ali ku kyalo kuno? Kwali. Kakooza yanziba. Kakooza kwali kuno? Kwali. Banaye omunaku alabye. Ne mama nagamba. Wangamba ki? Mama nagamba Kakooza asiba ku kyalo ng'azunga gwe n'omwesiga. Singa gwalaba nti nziwadde nti tajja kundeetera bintu. Lwaki tewazimusikaako? Gwe naawe olage obuvunaanyizibwa bwo ky'okoze. Nze ebyokusiba ku kyalo kye byali binkwatako nga annyinnyonnyodde andeetera bintu. Nakola nsobi ki? Tonnenya mu budde buno. Baatubba baatumalayo. Mama kati ye amagezi malala. Sente y'omunaku laba bwetokomoka. Bannange. Bavubuka. Musooke mujje. Kiki temulowooza nti nno mbayitidde Nakasolya si gwe mbayitidde? Mama Nakasolya ffe Nakasolya twamuvaako dda wamutugubako netugamba muve ku mwana wange tetukyanyumya naye era kyovula naye tuba tuyitawo wano tutambula butambuzi tetukunyega. Kale Nakasolya namuzaala mwavu sisobola mukkiriza genda nammwe bampale zinywera migwambwa afumbirwe. Mama tata wange alina ssente. Ssente ziruwa? Oli yenna akabuta akamujjuddemu amalwa ameere. Ate tata Katongole asula kunjuzaani oyo kitaawo wabula mwesiba ku bagenda akuzaala tomumanyi neera ba Luganda bye biki ebyo wamma bavubuka mweyongereko eri ezo enviiri tezikunkumuka nsekere kati otuyise kutuvuma enviiri nammwe mukisusiza ate mulagawa sinze mbayise ate oba oli mutuvuma buvumi kati ffe tukukolera eki olwombavumye kyembadde mbagamba nkibagaye musooke mwetwale ffe tubaali tumanyi otuyise otuvumevumemu tugende mwe mumanyina gye muva ne gye mulaga mmwe oba mubadde muyina gye mulaga kale mugende mumanyiiyo mmwe gye tulina okulaga yona tulina kugamba
mubeera okuzunga buzuzi temumanyi kiddako temulina kiddala kati nga bwe mbayise muzze omuntu ayinza otambula obwerere nga talina pologulaamu mmwe nga bwe mbalaba mulagawa sinnababulira nsonga zange nga mwetwala mutyo kyembadde mbagamba ono omuvubuka ono ayita muno ng'asojjolimba ani ali awo yenna tafaananika alinga katonda gwe yavaako nga bwe tumwegana nga tumusindika wani nga Dr. Beno nga tumugamba buze Dr. Eva yamanyi kwakati Dr. Eva naye akimanyi kubanga kati ffe omulimu yagutuwa ate nze nakivoba namugamba ekigambo ekimanyi ndowooza yakikute omutwe namugamba sitakwerega n'abantu ndege n'amabeere kimu nja kita nkiveeko nja kuva ku mabeere nyerege n'abantu nja kwerega nenakivoba aja kunda kwekukakasa zinawe munagenda kulanga ku kyalo kyonna wesikujjaako bansubiddwa ningamba kangende naawe kati buli kimu kyonna ndaba ntujja kisobola ate munanga kati yanyiridde yasibye eviri era nsanze ng'abala ne sente awo ninzimusikako nebibiri nembisuka ne sente zizi ate obwo tebuba bubbi amanga kati ebisiriti byalimu kakati yafuna ata sente nga ffe tetunaba okufuna kati engeri gyofunye sente tugabane ezo tuzigabane kyengenda okukola oziraba ziri mitwalo 10 ngenda kuwako omutwalo noonya kyengi kata awo odyeko 2,000 ompaaka 8 emitwalo 10 gwempulire ng'osaba ne bansi guno omutwalo gwompani omanya abaganda bagamba akatono kazira eriiso katono kazira liiso ate saagala ofune ekirwadde kitagenda kubona ky'obutasiima obutasiima lwadde nnyo ate kati jjukira oluwanu kudwaliro bajja kukuba empiso ate jjukira abasiga sikyangu kubakuba empiso so obeera n'okumalwa siima naabwe ekyo siima wano eno Kampala omuntu asobola kulya 2,000 kati 2,000 ngenda kulaki kati tubale tididde akakomando ka 10 n'amazzi ga 5 kati mba nsigaza meka ojja kumva ebalansi wange kale nga bwompadde 2,000 nange sigenda kwayana kwati omutwalo gwo zona sente zikubeeremu tozazitwala sigenda zitwala si mu bubi ate si mu bulungi kyetuba tukola akaina batulya akatogo ate ekyo obumanyi olwaleero sigenda kusasulira naawe wesasulira olye nguzizo ngulira ate gugulira eki gwe mwami wange gwe nalonda omubanji niwe nagiina omubingi ngulira zisobola kugulira olwaleero munange walingulira niwe okutudde wanje omulungi watugooba tongulidde anangulira mumanyi gyabeera bubukaki kakooza mumanyi gyabeera mama nakasononya kakooza gwe nnoonya ate yesi muntu okolagana ne kakooza nkolagane na bisolo banange kakooza tomumanyi gwe mama nakasolya ebbanga lyomaze wano mumanyi luno oluvubuka olwo oluteefaako olwo olutambula busojjolimba omuntu atigomezza ekyalo natuka n'okwambulwa engoye n'atambula ku kyalo ng'ali bukunya mukwano gwokolagana naye kakooza yammalayo nze nkutadde sikyabanja gwe tomanyi kakooza nti abbing ayambula n'abantu engatto nze nno ebyange sina byangatto kakooza yannumya obusente bwange obwe yabulidde ate kebaŋŋaye nti ne ku kyalo kuno kwali yammazeeyo mama weesiga nnyo abantu naawe ndeka tonnenya kati oyo akumazeeyo nze nkwewuunyizza kati omufunye otya ate rakkasibirawa abeera eyo wansi mu ggeto zaabwe mu bibanda balya bukoola njaga biki babeerayo nga bafuweeta atugende ffenna nze mumunkwatire olumukwata bappa nze nga mumunkwasa mu mikono nze mukoleko ng'obuyinza bwe bulagi kuba sisobola maama nakasera sisobola kukkiriza sente zange zigende zo bannaye maama nakasolya gwolowooza ogenda kuvayo mu vyeri ogende ogambe emuka ngenze kukwata kakooza from nowhere temuli basajja kakooza tuli ayina basajja naye kakooza abeera n'abasajja eri abanywi b'enjaga ate mmwe engeri gye muli abakazi temuli basajja temusobola kakwatako kalunyongonyo bali babeera bavuddeko tosobola kumugja obujjo olina okubaako kootuwa kembawa ate kaki temunnakolanga munsaba kantu mundeke nammwe sente njabbanga mumaze okukola kuba naffe gye tulaga si wangu tugende nze nange kwendi nakasolya mpa guli omuguwa gwange yanguwa
Omugwa mpe ekyakola. Tuleta akacyankalano n'eyo. Ate kati gwolowooza wayinza obutabaawo kacyankalano. Twagala ojjagalaze ba. Tugenda tukwate omuppi. Mama genda omuyigiriza essomo. Tubeera tugenda ekyali kijja kunkolera. Nakasolya obwo obutiko obulime bwa buseeremukko. Butiko busatu emitwalo 3. Kale mama. Kamala okuba. Mama genda omuyigiriza essomo. Tajja kuddamu manyira abantu. Ate gwe nkumanyi. Omuse. Akasatiro basatira